All right, thank you so much for watching us. Olikuva Strange 256 amanya bampita Simple MC. Njakusaba onyambo subscribing ate otamuze ne video eno. As we talk right now, bana atera okusoma budget ey'omwaka gwe tugendamu. Wabula okusinziira ku bye tusomodde mu nsonde n'ekusifu, kigambibwa nti this time round kirabika omusolo bagenda gujijika Abannayuganda nga mungi nnyo. Now, so many concerned Ugandans bavuddeyo ne batabukira Museveni ku kyokubanga ayongeza omusolo ku Bannayuganda ate nga services Bannayuganda tebazifuna. Njagala olabe obubaka buno okuva ewa Fred Lumbuye ate tukomewo tovaawo Olikuva Strange. Tebasasula misolo. Katolina jana atugamba ti Uganda abantu babajjako omusolo guluwa. Era bagusasula ddi. Era nyasasula omusolo. Edimizaya tomanyi kintu kirabi kyabulabe nnyo nga kye bayita indirect tax. Okimanyi indirect tax okimanyi? Gitubuulire. Indirect tax okimanyi indirect tax okimanyi? Ate ko kuba agimanyi. Kati mu Uganda buli muntu asasula indirect tax. Anti kati ekimeze atakimanyi. Ate gwe ttaka gy'oli togusasula? Emisolo gy'abazungu giri direct. Nti n'omwana gw'ozadde wano e Uganda asasula omusolo lwakuba gwe toyinza kiraba. Ne wano omwana agusasula nga tannava mu lubuto lwa maama we. Spanky ne wano. Nse kuganda Spanky nusu 10 ze bakuwa sente nusu 10. Bajjako 33 n'osigaza 7 balusanvu. Maya mini n'osigaza 67. Kati gwe Edimizaya kankunyonyole kino indirect tax gyenjogera kanjikubuulire. Mu Uganda government tekozesa abantu. Bekozesa ate bekozesa banzo kwate basasula musolo. N'abantu abakozesa abantu mirimu gyabwe babajjako omusolo ne bagutwala. Wabula ate abantu abekozesa bali bennagambe abakola ebitundu 910 mu bulamu bwabwe bwa bulijjo basasula omusolo mungi n'okusinga oyo gabajjako direct tax ku muswala gwe gwafunye ogw'omwezi. Kyengezaako kunyola tonakitegeera. Ekyo kituufu kyoyogedde. Anti kati Spanky lwenjagalira mu nnongooseemu mu nsomesa enjige. Kati yogera. Nti omusolo gwe mugambako oguli indirect gwenkanankana percentage gye bakutemye nti 33 buli nusu gy'oyingiza. Gwokimanyi omusolo gwe bakuwadde olw'omusolo ogutembera wakati ne gavumenti. Kati kankugambeyo kineeno. Kati kamusomesemu kineeno kati Mezaya. Otwali tusoma economics at a higher level. That's a university. Teri kintu insi oba government mwenyigiriza abantu nakuba taxinga misolo nga emisolo gye gitalambikiddwa nti guno omusolo tuguleta lwaki no nabwekiti wabula n'olabirawo nga bagutemye ku ssente zo nga tomanyi na lwaki. Those are the indirect taxes ze twogerako because tezibaako accountability, tezibaako even auditing those indirect taxes because nobody knows. But let me tell you, but if you are given a document, no guarantee kati Mezaya, you working in Sweden, the papers are here, so you work accordingly when you nganawo kochimanyi bulungi the amount you're going to pay. But here in Uganda, we pay taxes abruptly, nga tomanyi how much you're supposed to pay. I don't think waliwo omuntu waliwo scammer atinga oyo. Newankubadde oyinza okuba gwe owamungi but it is already directed nawe kenyini okiraba nti guno gw'olina okusasula, but someone is not aware of the taxes he is paying and why is it let me give you even an example. Waliwo omusolo gwe tusasula ku port, that is Kenya somewhere before nga tebinayingira mu ggwanga. I'm forgetting that kind of taxi. Someone can actually asobola okunzizaano naye gwe omusolo gwe ate bamala ne baguleeta ogwo omusolo bamala ne baguleeta mbana ab'amaduuka abamu kikuubo nabo ne bagubawa unless when you are wise, that's when you osobola okuguvaamu. But if you're not and you don't know things concerning taxes, double taxation sometimes etuukawo mu bintu ebyo. Anti kati mukulu Spanky teri yonsi Kati gy'oleeta bulesi bintu kubijja ebulaayo emitala w'amayanja n'okiteeka butesi mu dduuka teriiyo. Waliwo omusolo gwe tusasula. Uliriza linda mukadde nonyo Spark. Waliwo tusasula VAT
the other side. I'm giving an example. Sasula VAT nga bintu biyingira. Ate naddamu n'asasula VAT nga bituuse ku dduuka ky'atalina kukola. Anti kati okwongerezaako ku ekyo Ticha Lumbuye yabannyonnyodde wali n'agamba nti ssukaali akolebwa e Lugazi wali ng'alimiddwa ku ttaka lya ebikajjo birimiddwa ku ttaka lya Uganda. Omusajja n'akola ssukaali, kiro ya ssukaali n'amala ogikola. Kiro ya ssukaali eyo nga Munnayuganda yalibadde agifuna ku siringi 1000. Naye ne bamusaako omusolo kitegeeza n'erinnya nga ku 500. Kaakati oyo distributor agenda ogituusa ku wholesale awo ne bateekawo omusolo. Kiro ya ssukaali n'erinnya ku 2000. Kati ate wholesale okuguguza retailer era ne bamusaako omusolo. Kakati gwe omuntu omunyi wa ssukaali ogenda okutuuka okugula kiro ya ssukaali ng'olina gigula 5000 yali giguze siringi nga 1500. Kitegeeza Munnayuganda aw'omusolo buli lunaku wadde nga babeera tebamugambye nti ogwo musolo. Anti Sparker Sebabi ekyo nzikiriza neeno tugusasula. For example kankulage Sweden yeekola emmotoka gye bayita Volvo. Naye gwe okimanyi nti emmotoka ya Volvo ya bbeeyi nnyo mu Sweden ne bagikolera okusinga ng'ogenze n'ogigula e Denmark oba n'ogigulira e Germany. Naye ng'ate wano we bagikolera wano Yotebore ya bbeeyi nnyo okusinga ng'ogenze e Denmark n'ogigula. Era nze bwe nali ngula emmotoka yange ya Volvo nagenda paka Germany ne njigula Germany nga wano sisobola gyesimbamu. Eddie kankuddemu ekigambo ekyoyogedde. European Union ne Schengen countries zimanye gye zikola ki gye ziyisamu abantu baazo mu bintu bya bulijjo. Ku mukulu Sparker kyakugambibwa Sparker Sebabi kankwongereko ekigambo kimu njala okitegere bulungi. Ogambye nti musasula 35% tax kusenzo owaayo. Naye okimanyi nti ssente zeezo omwaka bwe guggwaako ofiringa tax returns tozifiringa. Bazituwa. Njagala ombulye wano omuntu omu omukubira essimu bubuuze bannayuganda bameka bafiringa tax returns. Tax returns mu Uganda tebasobola zifiringa kubanga teziri applicable. Zandibadde applicable mu services ne services teziriiyo okujja nga yagala kukuba ennyondo omuntu ofere essu bakuziika ebibundi emiti yana nga tokyategeera. Ebintu bibiri bya njawulo. Osasula omusolo ng'ogumanyi naye nga at the end of the year ogenda kufiringa tax return bakuddizeeyo akaseta nga ne service weeziri. E Uganda it's not applicable. Tosobola ku applying tax returns olina zifuna mu services ne services teziriiwo. Oyagala tukuteeke firimbi matu watu benyo tukujjemu enjalo lokootegeere. Omusajja oyo okumunnyonnyola ombuuza genocide yamukumiza. Spanky omanyi bwe tuba tuli mu debate ey'obwongo. Ekyamazima kiri nti kino kye kirina okubeerawo. Kubanga tewali nsonga lwaki nzikiriza bukkiriza mu Lumbuye oba tewali nsonga lwaki Spanky nzikiriza bukkiriza mu ggwe. Kubanga kati nze kyembadde njagala okunnyonnyola nti Uganda erina population y'abantu 5,200,000. Naye abantu abasasula omusolo in the right order bayinza okuba tebawera na 5,000,000 mu Uganda. Nga be bafiidinga abantu bali abalala abatasasula musolo. Kati wenyinza okukkaanyiza ne mmwe wali wamu nti gavumenti yalibadde eteekawo enkola buli muntu yenna bamusasuza omusolo. Abantu 5,200,000 buli muntu asasula omusolo. Lumbuye ne Spanky ne Sparker mulyoke musabe nti twagala eddwaliro eddungi. Twagala train, twagala ennyonyi zibeere nnyingi nga bwe ziri egindi. Naye kati tutunulidde abantu 5,000,000 abasasulira abantu 5,500,000 kubanga njagala mwami Lumbuye yandage omuntu owa bodaboda atambuza emmere buloka atunda ettaka atunda emmotoka abatunda byonna nga bw'obimanyi basasula ddi omusolo ng'omusanze ku sayiti ye n'omusasula miliyoni ze10 n'akuwa polotiyo ne mukola endagaano. Sente ezo zonna tekuliko wadde 10 kyagenda okuteeka mu gavumenti naye ye muntu omusolo weeguli muganda wange ye muntu omu agenda okujja Walumbuye agabe please twagala eddwaliro amasomero biki. Anti ebyo byonna bintu bayogedde bonna basasula emisolo. Let me give you an example ababoda bompadde. Basasula emisolo nga bayita mu indirect taxes okitegedde bitya. Of course owa boda ajjako mobile money sente
era government nemutemako ssente eziwithdrawing ssente ezo zabajjako kimanyiiko ekyo owa boda oyo kenyini gwogamba asasula ze kenyini I think bayongedde mu nusu oba 10 ku budget ejja ku mafuta ganywa bongeddeko ku ssente ze zanywera amafuta ago ogwo nagwo musolo aba agusasudde teri kintu mu Uganda muntu yena kyafuna nga kidda gyali nga takisasulidde musolo tekiriyo ed only that it is paid under indirect taxes whereby sometimes indirect taxes munasonyiwa nja kugera oluzungu sometimes indirect taxes creating unpredictable costs nti leero government esobola okusalawo ne creating omusolo nti guno baguwe ng'ate muwona tekibadde na mu budget ekitali wammwe nti ewammwe omusolo ogwa guli nti guli weeguti gugenda kuba bwegutyo kati mwana Spanky kyonyonyodde kya boda njagala nange nkutangazeemu kino one fena tulina internet genda okebera liita y'amafuta bwegula e Sweden olaba ne Uganda bwegula amafuta gali ku bbeeyi ntono e Uganda okusinga wano mu Sweden liita ekyo ne tukimala kiri tosooka kimala njagala kubuuzamu katono kyenalabye kati ngenda kubuuza kyenalabye amafuta ge Sweden ne mu US galiwo agasinga ebbeeyi simanyi nze ndi wano mu Sweden sigulangako ku mafuta mu US kubanga mu US nalabyeko nga emmotoka ejjulira emitwalo 13 full tanker simanyi ewaabwe nze wane ekitali Uganda nti emmotoka ye Uganda ekitono ennyo ejja kujjulira emitwalo nga 6 kakati labayo muganda wange nze emmotoka yange gyenvuga eri 2.4 ejjula 12 eza corona ze sente mmeka nindako ze sente mmeka mu Uganda 45 yes kati Uganda 2.5 2. What ogaye motoka yeri sisi mmeka 2.4 lindamu katono tujibale mu kawundo Uganda ejjulira emitwalo eri mu mitwalo nga 6 yes omanyi lwaki nti sente ze Uganda nabuufu mwekyo ati tezikyali nabuufu kubanga omaze zikyusa kati kitekikola makulu kuba zikyusiza ne muzizo naye ng'ate bw'otunuulira cost ya liita y'amafuta e Uganda e Sweden ya bbeeyi nnyo ate nabiri byogeddeko wa bodaboda nti asasula indirect naffe wano buli kimu tukisasula indirect nga bw'ogambye tegasobola kubaga bbeeyi ng'oŋŋambye e 2.46 ka ejjulira emitwalo 4 gabaga bbeeyi gatya 45 gabaga bbeeyi gatya Sipaka kakuyambe kuto oyina Google oli musajja muyivu oli wa degree Sipaka yes wamma kakuyambe nyambako omuvubi gwayinza osobola omuvubi wa baasi kakati obuzibu bwe tulina buzibu bwa gavumenti one ndi President Museveni yatugamba twavumbula amafuta era n'atusuubiza nti amafuta gagenda kukka ebbeeyi kubanga twefunidde amafuta ki agafe niyo olw'ensonga nti system si nnambulukufu amafuta tegasobola kukka ki bbeeyi ekyokubiri olw'ensonga nti amafuta galiko omusolo amafuta tegasobola kukka bbeeyi ekyokusatu olw'ensonga nti abali mu buyinza baagala okubeera mu comfortable life and they are not public servants wabula bakola byabwe bo nga bo era tebasobola kulumirirwa gwe Sipanka amafuta ku kaki beeyi kakati tudde ku kyamafuta gogambye mu America one America erina amafuta agaayo ku bwayo nga tegenze kwago genonooza kugaayo ku bwayo yensonga lwaki gala isi let's go slowly ne Uganda erina let's go slowly gasobola gisavinga emyaka 10 nga tegenze kulona amafuta outside ekyo kimu ekyokubiri America erina purifier regions nti amafuta ge bajja Saudi Arabia Kuwait wali gonna bagatwala ne bagatwala Texas ne bagakola ki ne bagafuulamu amafuta wali bagaletanga crude bagaletanga raw material technology America emulina katajja kwesanga nga Sweden temukola ki temulina era America ojja kwesanga nga ate etunda amafuta mu Europe
ngabo ya olutalo lwa Russia bwe lwajjawo America etunda amafuta mu Europe. But let's go back to Uganda. Lwaki amafuta ga Uganda gali waggulu nnyo? Gaba ka sente ntono nnyo. Listen, Eddie. Ekireeta amafuta ga Uganda okubeera waggulu. One, abantu abali mu system tebalumirirwa bannansi gwenga Sipanka, gwenga Eddie oba nze oba Lumbuye oba Mamero oba Sipanka Sebabi. Tebamulumirirwa. Mu biseera bya Amin twalina reserve ejjinja. Reserve ezo nga za kutuyamba mu katuubagiro ensi kebeeguddemu nga kati ketulimu today. Nti akatuubagiro ketulimu today nti Middle East amuzi simanyi bamugadde, simanyi bamugudde, simanyi bamukubye, simanyi amaato bagakubye, gasi yoyo yenna ali mu Middle East. Reserve ziri baziririizinganga okendeeza ku pressure mu miwendo. Kakati bano abaliwo ezo reserve bazijjawo. Lwaki? Nti bo nga bo bwe munnansi tebikukwata kuba kukama bukami nga tebakuwaki biwata. Ekirala, gavumenti senge egamba nti okay, mu kifo ky'okuwa abayimbi oba ba bloggers billions 5 katusale busazi VAT ku mafuta tumuje ku 18%, tumuteeke ku 5%. Economy ebeera stimulated. Why? Nti amafuta gakka. Kubanga buli kintu kitambulira ku mafuta. Nti VAT bamujje ku 18% bamutadde ku 6%. Ojja kuba otadde edimiza ya sente mu mpale. So sigenda nga butwala bali lupazo ng'agamba Mr. President nange ngaggawaza nga bwagaggawaza bebe kulu. Kakati ebyo ba dictator babikola. Why? Bafune obuganzi. 2, basobole diverting abantu abandi badde baboogerako ebikolebere bye bakola babeere nga baboogerako birungi nga bafuuka ba propaganda baabwe eba dictator babikola. Naye ng'ekituufu kyandibadde nti amafuta mu Uganda senga bagamba nti mugjeeko VAT abeere 5% ku mafuta, economy etambule. Ojja kwesanga nti economy ejja kutambula era n'amafuta gajja gw'ebbeeyi. Listen, ngenda concludinga. Naye bw'oba olina ba member of parliament 5 mu 5 oba 5 mu 3 bonna n'obaguliye emmotoka za millions 4 nga tonyonyodde lwaki ozibawa, ekyo kiba kimaze okubribinga parliament. Ng'oba omaze gibribinga ogenda kukola ki? Olina kwongeza musolo. Mukulu Magatto, awo sisobola kwawukana naawe. Mmanyi nti gavumenti eya NRM gyempagira erina ebintu ebigiremye. Era ekyo kyoyogedde kituufu nti tewali nsonga lwaki bakwata ssente empitirivu ne bazonoonera ku bamemba palamenti bwe batyo. Lwaki bakwata ssente ne bamala gazigaba nti n'abayimbi ba buloga biki. Ekyo kyo nzikiriziganya naawe era osinza kwawukana naawe nti gavumenti erina ebintu ebigiremye era mweyina okubeera nti yandibadde ekola beta buli muntu n'asanyuka. Ekyo kituufu. Naye nze wali wembadde nti gavumenti yalitaddewo enkola mu Uganda buli muntu n'abanga asasula omusolo okusinziira ku nfuna ye nga bwe kiri mu mawanga amalala. Naye baleme kubeera nti nno bannayuganda aboolubatu 5 million be basasulira abantu abalala omusolo ng'ate baagala saaviisi ennungi kyokka ng'ate tebasasula musolo. Eddie, lwaki olowooza abantu tebasasula musolo? System nfu. Lwaki ogiwagira ng'okimanyi system nfu? Nedda si byonna nti bigiremye. Biki ebitagiremye? Tuweeyo nga bibiri ebitagiremye. Olaba lina mumpiseewo kano. Omanyi mwagano okumpagira. Kati olaba Eddie Mezaya kyoyogedde. Nakimbako mu luyimba lwange baluyita enjegere. Nagamba nti banji boolaba beebuuza nkumu nawe gy'otambulira boy olaba nkumu. E Uganda tetufuna kye kimu naye ate emisolo tusasula gye gimu. Osegedde kyova okwogera ekyo. Ekyo kituufu. Ensi naffe yonna gye twagala. Naye ebibuuzo olina bingi wansi mu comment section. Kambeko kimu kyenzijjayo. Lumbuye bw'avayo najja n'agamba
nti omusolo bannayuganda ffenna tusasula omusolo nti oba wabeerewo system eri gye bayita equality ecosystem nja kubeera ku sayidi ye equality basing on the earning. yes awo nja kubeera ku sayidi ye naye kubanga abantu bangi bajjinyigirizibwa n'osasula omusolo ng'abantu 100 tebasasudde. Edi Mizaya gavumenti ng'eyo Sweden gy'oli waliwo ebintu bye yeesigaliza nga yandyagadde okubita bibeere private naye neetunula nti Edi bwe banaakuwa nti gwa controllinga amazzi ga National Water of Sweden ojja kwagalanga okukyajinga sente z'oba okoze eki z'oba oyagadde ebagamba nti kino kambasesemu katini kambasesemu magatto mulaba enkuba bw'etonnya okimanyi nti wano Sweden tokkirizibwa kulembeka mazzi gava ku mabaati go n'ogakozesa bagamba kyagala kimanyi naffe tugayina ago amabaati wano gwe bagamba nedda bagamba nti enkuba etonnye it is a natural resource tokkirizibwa kulembeka mazzi kubanga amazzi gaggwanga ag'enkuba kati ffe amazzi tukozesa ga taapu era bakusanga ng'olembesa amazzi ogenda mu kkomera piping system ereeta amazzi agatavaako oba olembeka gaaki ne Uganda era betuba ne Uganda era tetugalembeka kubanga awali pipe system era tetugalembeka oba olembeka gaaki ne magato kyogerere kiriyo obupangisa abana ennyumba ng'eriko taapu naye ekyo kyanjawulo naye nkugambye ojja kwesanga nti Uganda amazzi gavaako ne gabula nga wota tebalaatiize nendo spanki bano abasajja kye batagala kugamba nti naffe awana amazzi tetufuna ga bwereere buli muntu agasasula naye ate tebakukkiriza kulembeka ga bwereere it is a natural resource. Edi kati amazzi ago galagawa agava ku mabaati gagenda mu ttaka ettaka lya gavumenti okimanyi okujjako akajanja akanyampya gulato ya musole to mention ebulaya amazzi golembeka gaaki ati gano agatapu ga bbeeyi ngero galembekerawa ate tusula mu ki ebulaya musula mu kalino ogenda galembera ku flo yani gogenda ogalembekera amayumba gaabwe nedda tubuzabuza nawe Edi kapita bajegana